Abalonzi mu Oyam North babukereza nkokolo kwetaba mu kulonda omubaka waabwe anaabakiikirira mu Paalamenti oluvannyuma lwe yali omubaka waabwe era yali minisita omubeezi ow'abakozi Kanu Charles Sengola okuttibwa omukuumi we oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Akakiiko k'ebyokulonda obudde bugenze okuvaako eddiba nga katandise dde okutambuza ebikozesebwa mu kulonda kuno era mu bitundu ebisinga obungi okulonda kutandikidde embudde. Ekire ky'enkuba efudde embi kitataaganyizza emirimu wabula oluvannyuma abalonzi bazzeemu okulonda era mu kusooka kutambudde bulungi. Akwatidde NRM bbendera mu kulonda kuno Samuel Okelongola alondedde mu Town Council ya Icheme, Daniel Okelongo n'akwatidde NUP bbendera alondedde mu Oyam Town Council ate owa UPC alondedde mu Otaul Town Council. Samuel Ongola akwatidde NRM bbendera ne Daniel Okera akwatidde NUP bbendera. Bategeezezza nti enkuba ekedde okutonya era nga mikisa buwanga bwabwe era buli omu ategeezezza nga bw'asuubira obuwanguzi. N'olwekyo nkubiriza abantu abali eyo bonna bajje balonde mu budde ate nga babeere ba mirembe nga babiteekamu fujjo. Bwe kinaaba nga sinze nga byonna biyise mu mateeka bulungi nja kukkaanya. Waylaying anybody now, as long as you are not in their camp, they waylay you, they disturb you, they rob you off. My people have been robbed of their phones and other valuable things. Wakati mu kulonda kuno emivyo gitandise okweyoleka nga waliwo emmotoka ezitabaddeeko nnamba ezibadde zitambula mu kitundu. Abavuganyiza ne NRM ze balumiriza okubeera ababbi b'obululu era omubaka wa Paalamenti owa Busujulu Kyamuzi Kalwanga owa Mawokota North Hilary Kiyagga n'owa Ntenjeru South Patrick Nsanja ababadde n'akwatidde NUP bbendera bakira balumiriza NRM okubeera emabega w'emivuyo gino. Already waliwo illegalities ng'abantu okutiisibwa deployment eteetaagisa eyitiridde abantu okubeera mu mamotoka ate nga tekuli number plate. Tewali kipya kye bakoze leero kye bataakola Kayunga. Tewali kipya kye bakoze leero kye bataakola Omolo. Bwe babeera ng'akalulu bakaagala kabeewo bakaggyemu amagye abantu beetaaye basobole okubeera nti no bakuba akalulu kaabwe. Enguzi eri muno gy'olabira ddala nga buli muntu yenna kumpi afunye ssente. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda kali muno. Omukulembeze wa UPC mu ggwanga Akena ng'ali wamu n'abakulembeze b'ekibiina nabo balumiriza aba NRM okunyaga obululu era Akena kabuze katabi mu bugume ne Dr. Tanga Odoi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM ng'entabo evudde ku mmotoka ezibadde zitalina nnamba nga zigambibwa nti zibadde zitambuza obululu. Alumiriza ekibiina kya NRM okukozesa eryanyi okuwangula akalulu era mu bitundu ebisinga obungi ategeezezza nti NRM ekoleddeyo effujjo. Ku kifo ekimanyiddwa nga Ogoboro Primary School akulira okulonda mu kifo kino ategeezezza nga waliwo abantu ababazinzeeko ne babalagira okuwaayo obululu bwe babadde bateekedde abalonzi ne babugolola ku kifuba ne babuteeka mu bokisi n'oluvannyuma ne beeyongerayo era agambye nti babadde n'emmundu nga batambulira mu mmotoka etaliiko nnamba. After some minutes, the guy told me we need how many voters are here? 500 to 550. We need five booklets right now. I kept quiet. I even tried to talk to these polling assistants, and they were like, "You don't have." You are still few people here. People were here. Omwogezi wa poliisi mu Kyoga North Jimmy Patrick Okema ategeezezza nga waliwo abantu be bagombyemu obwala mu kiro ekikeeseza olwaleero ku bigambibwa nti baleetuddwa mu kitundu okutaataaganya ebyokulonda era n'agamba nti waliwo n'abasangiddwa nga bakutte ebisawo bya ssente eziteeberezebwa okugulirira abalonzi. We intercepted two people in the names of Uchien Ronald, who hails from Minakuru, and Ogwal Robert, who comes from Utwal sub-county himself, and he doubles as the chairperson UPC of Utwal sub-county. These two, we apprehended them because we found them with money. The balance they had was worth 150,000 shillings, and a list of people whom are believed to have received money. Wetukoledde eggulire lino ng'okubala obululu kutandise era ebivaayo bibadde biraga ngo wa NRM Samuel Okelongola abadde lyanda kulyanda n'owa UPC Dr. Pio Wewunise Otuko nga ku kifo kye Eleko wa UPC afunyeyo obululu 3514 owa NRM n'afunawo obululu 1641 mu ggombolola yangayi
owa NRM abadde alinawo obululu 277, owa UPC afunyewo obululu 2229. Okulonda kuno kujjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga yakamala okufulumya ekiwandiiko ng'avumirira emivuyo egyetobeka mu kulonda kw'Ebukedeya okwaliwo gye buvuddeko omwali ekibba bululu n'okugulirira abalonzi n'okutiisatiisa abantu ng'ebibadde mu kulonda ku Oyam byeyongera okunafuya ebigambo bya Pulezidenti Museveni. Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, Ageesigika. Kyaddaaki minisitule by'obusuubuzi evuddemu omwasi kunoonyereza okugenda mu maaso nga